Tetugenze kusuula egamba nti yeesogga ekibuga Jinja. Marie yatandika okwetegekera olugendo lw'Ejjinja nga yenna mu malirivu era nga yeewaddeyo okugumira ebyo byonna ebyali bigenda okumutuukako. Anti Mulinga agamba Abaganda balugera dda nti omunaku kaama, nange kaŋŋende nga obulamu bwange bwonna mbutadde mu mikono gya mange Biikira. Yateyabuteeka mu Biikira Maria mwana wange. Kisingirako ddala nno munnange ne weetuukira ddala n'otatuma, kuba kati tutumira tetukyatuma ewa Mukama waffe, tutuukira ddala gwe kennyini ne weetuukira kusinga ate okuyita mu Biikira Maria. Omusaasizi w'abanaku nange talirema kunsaasira kunneegayirira eri Katonda nange mpangule. Olunaku Maria lwe yategeka okusitukirako bwe lwatuuka yakeera nnyo, n'afukamira ku mavivi ge, n'asaba essaala ey'okusaasira, n'ateeka obugoye bwe obwali obw'omuswaba mu nsawo ye eyali ey'omukeeka nnyina gye yamulekera eyali eyuliseeko ne ku ttama erimu ng'olwo ataddemu empale ye ey'olwenda n'akwata eridda erutoboka nga ne mu kigere temuli ngatto wadde akasapatu. Mbeera yo ogitegeera. Yasaayirira bambi mangu ddala era mu kiseera kitono yali atuuse ku mwalo erutoboka. Yagenda mu woofiisi bwe basaliza tiketi, n'asala tiketi eyali emutuusa Ejjinja. Bwe yamala okugisaza n'ayimirira awo ku bbali wa woofiisi nga bw'alinda lugogoma era nga bwe yeewala n'abantu abaali bamumanyi okumulengera. Olwamala okusuula ennanga, abasaabaze abaali abatonotono nga bagyevumba ate abalala nga bagivaamu mangu ddala. Ng'abaali bagenda bamaze okuggwera munda, Lugogoma yatandika okuseeyeeya nga n'eŋŋombe kwetadde yagenda ng'eyimirira ku bizinga eby'enjawulo. Ensimbi Mafaabize yawa Marie yali azikukulidde bulungi nnyo eyo mu nsawo ye ey'akawaleke akamusookera ddala ku mubiri, ate ye ku bubwe yalinawo siringi 7. Naye ze ssente mmeka ezo? Oyinza okungeraageranya esiringi 7 ez'ebiseera ebyo nga bw'ozigeraageranya kati ze ssente nga mmeka? Era okwo kwe yatooleza olugendo, ezaafikkawo n'azikuumira ku mpimpi awo kubanga okwo kwe yali agenda okugula eky'okuzza eri omumwa mu lugendo lwe. Buli mwalo gwe baatuukangako nga Marie yeegulirayo ebyokulya ng'abwegera. Ekyeggulo okutuuka nga ye Marie mukufu bulungi teyatawaana. Emmeeri bw'etuuka e Luzira yawummulamu ebbanga ng'alya ssaawa ng'emu. Abantu bangi baavaamu okutambulatambulako awo era bw'atyo ne Marie n'avaamu naye nga yenna yeebwalabwala ng'oluba olubbi. Marie yali akyayasaamiridde ng'akyewuunya Abazungu nga bwe baakola omwalo. Agenda okuwulira ng'akagombe k'emmeeri kanyanyaagira. Olwo ng'abantu bagyesogga buto ng'era yejjawo. Essaawa ziba zikoona nnya mu Kalasamayanzi Lugogoma nga egoba ku mwalo Jinja. Wano Marie n'alyoka awulira emmeeme bw'emutyemuka bwe ttwa. Yali talabanga kibuga kinene nga Jinja. Kyeyava abuuza omusajja omu omukulu gye yali asobola okusanga obumotoka obumutuusa ewalukuba mu housing estate. Yamulagirira bulungi era Kamalie nga bwe kaali akalenzi akajagujagu kaatuukawo mangu era ne kalinnya akamotoka akaakatuusa mu Walukuba housing estate. Bwe kaatuuka eyo kasookera ku musajja yali asaawa olujja ne kamubuuza gye kagenda okusanga ennyumba namba 22. Omusajja Marie yamulagirira bulungi kyokka bwe yaweta akakoona bw'ati ate okusanga oluguudo olulala wano ate n'abula. Kwe kulengera omukazi eyali mu luggya lw'ennyumba eyali erinaanye awo n'amubuuza gye yali ayinza okusanga ennyumba namba 22. Omukazi gwe yabuuza yali tamanyi Luganda ate nga baabuwe Marie yali talina lulimi lulala lwayinza kutegeera bulungi. Olulimi Olungereza
yali kyajja atandika okulubagako we yaviira ate mu ssomero gwe munnanga ate owa kibiina ekyokusatu aba yayize Lungereza kyolwo. Omukazi yalaba Marie amwonoonera ebiseera kyeyava yeeyingirira mu nnyumba era ne yeggalira. Wano Marie yali talina kyakukola okujjako okweyongera obweyongeza okwongera okunoonya ennyumba namba 22. Ennyumba gye yaddako yasangako abasajja nga 4 baali batudde awo mu luggya. Baali batudde mu luggya lwabwe nga bali ku malwa beenuunira. Kyeyava ababuuza wa gye yali ayinza okusanga ennyumba namba 22. Bwe yababuuza abasajja buli omu n'atunula ku munne. Omu kwe kubuuza mu Lungereza nti what do you want? Bambi Marie teyawulira kimubuuzibwa. Omulala kwe kuddamu ekibuuzo mu Luswayiri era nga kamalye kaabwe tekakwasaamu. Abasajja kye bava batandika okwecwacwana nga Marie bamuyita omubbi. Omu kye yava amukwata ku mukono n'amukwata ku nkono n'amusindiikiriza ebweru w'oluggya lwe. Kati Marie n'alyoka adduka zambwa okudda mu luguudo lwe yajjiramu ng'aliko n'ebiwalala anti ng'atidde okukamala era nga yenna amameeme gamukubagana era nga n'entegetege zimufamba. Bwe yatuuka ku luguudo olwolekedde ku siteegi y'obumotoka kali we kaamussa kyava ateekako kakukola tondeka nnyuma ng'alowooza nti si kulanga agasajja gali ge yasanga ku malwa gamuwondera ne gamuleetera ebizibu ate n'engeri gye gaali gamaze okumusibako amatu g'embuzi nti yali mubbi. Marie n'ayongera okutya. Marie bwe yasembera ng'alowooza nti wakyaliyo omuntu yenna gwe yali asobola okuyiikiriza akyalimu obuntu bulamu amubuuza ennyumba namba 22 gy'eri. Yalemwa okumufuna. Abantu abasinga bonna baali bawowoggana buwowo mu maloboozi aga waggulu ennyo nga gy'obeera bayomba. Abamu baali banyeenya ku gali benjole. Abasajja abamu baali bagenda mu bifuba by'abawala baganzi baabwe nga n'okubanywegera kwe batadde ananga ebibuga. Abamu baali mu kufuuwa magengere anange mu kufuuwa magengere gaabwe. Wamma ng'ekiri wali kyetogoli nga buli gw'olaba atambula atagala butagazi ate nga okwogera olulimi balinnyamu lulinnye. Kale nga Marie olw'ensonga ezo n'alemererwa okufunawo omuntu mulamu gwe yali asobola okubuuza. Bannange nno ebivuga era bwe bityo. Onoonya omuntu mulamu n'akubula. Annaye sajja ne bwe yagenda kuzikiriza Sodoma ne Gomora yaddukira ddala mu kungujjo okugenda okukakana ng'atuuse ku kayumba akafaanana okubanga we batunda omwenge kubanga mwalimu abantu bangi nga bavuuvuuma era nga mulimu ekyuma kye baali bakazizzaako wambuuza nakyo nga kiwogganira waggulu nnyo. Marie kye yava dda awo ku kifugi ebbalibbali n'ayimirira awo ng'alinda omuntu yenna anaafuluma ebweru amubuuze. Yali ali awo nga teriri busa ng'omusajja omu afuluma n'ejizipu y'empale yagisumululira ku mulyango. Ndowooza amazzi gaali gaagala kumuyuza kataago kwate munnange kawago. Omusajja teyasukkana mu kisaasi kyova olaba nga abatundira omwenge watera okuba olusulosulo olubalu olusulosulo oluba luwunyaawunyaawo. Omusajja teyasukkana na mu kisaasi yayimirira ng'eno bw'ayuuguuma ko n'okuvuuvuuma ebitayatuka n'alyoka asumulula empale. Kyokka akawago tekaamulinda naye ne yeerwanako n'alyoka asumulula omudumu. Omudumu bw'agusumulula gwayiikira musajja wattu Marie nange. Sajja ne bagamba lwakinze bwa buli kimu kiri kugwo. Marie kwe kugamba omusajja nti mukama wange ndi wano.
obudde engeri gye bwali obw'ekizikiza obukutte bwe popopo omusajja eyafuluma okukunkumula teyasobola kulaba Malye naye Malye bwe yayogera omusajja ne yeekanga okukamala era n'awoggana nnyo ng'ategeeza abali mu nnyumba ng'ebweru bweriyo omuzigu. Abasajja baafubutuka mu nnyumba n'ettamiiro ne bakwata omwana tebaamala na kubuuza kiki omwana kye yali ayagala oba kyakoze naye bo baatandika kumukuba bukubi naye baba bakyamukuba nannyini bbaala kye yavaavaayo n'abamuggyako n'amutwala mu kasenge akaali nga ka ofiisi akanyinkuuli. Omukulu nannyini bbaala n'omusajja omulala eyali alabikanga ye yali maneja we kwe kubuuza akavubuka kano akana n'akataano. Malye nga yenna atunulanga akatulume yabategeeza byonna ebyamuliko era n'abategeezanga bwe yali anoonya omwami gwe bayita Mbago eyali asula mu Walukuba Housing Estate ennyumba namba 22 wano Walukuba baali bamuvuddemu dda nga bali ku kyalo ekirala kye bayitanga Kibuga Mbaata ekiri ddala okumpi n'omwalo gw'e Masese. Wano maneja yafunayo omulenzi omu ku bakuumi babbaala n'amuwerekerako okugenda e Walukuba banoonye ennyumba namba 22 balyoke bakakasa ebigambo bya Malye oba si ekyo bamutwale ku poliisi eyali okumpimpi awo kubanga teyalina kawandiiko konna akaali kamwogerako. Munnaye tebaalwa nga batuuka ku nnyumba namba 22 mu Walukuba Estate olwo nno ng'obudde bugendedde ddala. Bwe bakomawo ku nnyumba namba 22 ne muvaamu omulangaatira gw'omusajja eyakula n'awola. Yali musajja muwanvu nnyo nga munene era ng'alina olubuto lumukirako ekisero. Yali musajja muddugavu bw'ettibitibi yali yeezingiridde tawulo alinga ava okunaaba. Eriiso lyali limumyuse ng'eyali ava okutokosa omugwabi. Bwe yaggulawo n'abatunuulira ekizimuzimu kyeyava ababuuza mu Luswayiri nti mu ddoboozi essaakaavu nti munataka nini? Maneja Oluswayiri yali alumanyi bulungi n'amutegeeza nga bwe baali banoonya omwami gwe bayita Mbago asula mu nnyumba eyo namba 22. Omusajja kyeyava abaddamu nti oyo omwami gwe babuuza yali yava dda mu nnyumba omwo emyezi ng'esatu egyali giwedde. Malye bwe baamutegeeza nti munne Mbago gwe yali anoonya yali yava dda mu nnyumba omwo nga yagenda mu Kampala ne gamwesiba n'atandika okutunula ebiriroliro. Maneja yagenda okulaba ng'omwana atangaaliridde ng'era ddala gaali gamwesibye. Kwe kumubuuza oba waaliwo mulala gwe yali amanyi mu kitundu ekyo oba mu jjinja naye n'amuddamu nga bwe yali tamanyiimu muntu mulala yenna kubanga ogwo gwe gwali omulundi gwe ogusooka okutuukako mu bitundu ebyo. Wano maneja n'omukuumi ne Malye ne bakyusa ne baddayo eri ku bbaala gye baava bagende babitegeeza omukulu obanga waliwo kye yali ayinza okukolera omwana ono. Bwe batuuka mu bbaala basanga omukulu amaze okunnyuka era nga amaze okuddayo mu jjinja gye yali asula. Maneja yatunuulira Malye bambi ng'atudde awo ku katebe amaaso gonna nga gamuwulubadde engeri abatamiivu gye baali bamusambye nga ataddewo ensawo ye ey'omukeeka mu nkwawa eya kkono ekisa ne kimukwata. Kwe kugenda ku kawunta n'aleetayo akacupa ka sooda n'amandaazi 2. Malye yali tanywanga ku sooda ago ge mazima. Nno munaye waliyo abantu abatanywanga ku sooda bambi ng'omulaba ku mukolo agujubana ino omulaba mpooli owa kyenvu nkyusizaamu n'akona na kwa muli maaso n'akona ne kuwokubiri ne kuwokusatu ngambira oli omwami ankyusizeemu ampeemu owa yelo. Gye bali nga tanywanga ku sooda. Malye
yali bambitanywanga ku soda ate kyakabi bamuwa kano ka soda akalimu entangawuzi bwe kamufumita mu nnyindo yanywako katono ne kamulemeramu wabula ate nga mu kiseera kino omutema mpola gwali gumuwala kata okuzaama naye olupapula olw'ekkumi mukwano gwe Mafaabi yali yamuwa ng'akyali ku bizinga yali akyalulina mu nsawo akyalwelinza nti singa ebintu bikaawa okusinga wano luba lusobola okumujja mu ddubi. Maneja oli baali bamuyita Masaaba. Ku ssaawa nga 9 ng'obudde bunaatera okukya kyeyava agamba Maria nti muvubuka jangu tugende ewange weebakeko gw'onoosula otunula enkeera onoddayo ewalukuba okunoonya mbago oba oliawo oyinza okufunayo omuntu amanyi gye yalaga. Maria yasitula ensawo ye ey'omukeeka n'emudda ku bbega n'atandika okutambula ng'agoberera Masaaba. Masaaba yali asula mu kibuga kye bayita kibuga Mbaata. Baatambula mpolampola mu kasirise anti waaliwo akatemerero. Maria agenda okwejjuukiriza ng'alaba Masaaba assa wansi ensawo gye yali akutte ng'asumulula ng'aggyamu ebisumuluzo ebyali mu kakuufu nga kuliko n'akuuma akasumulula eccupa za bbiya oba eza sooda. Masaaba bwe yaggulawo akayumba ke n'alyoka agamba Maria nti muvubuka kalibu. Maria munnange n'ayingira mpolampola nga Masaaba amaze okukoleeza katadooba akaali kaaka ekimpowooze. Maria ng'amaze okukkalira mu katebe akaali kalukiddwa mu bitoogo yatandika okwetegereza enzimba n'enteekateeka y'ekisenge kya Masaaba. Akayumba ka Masaaba kaalinga ekisenge ng'ate ly'eddiiro. Yalinamu ekitanda kimu nga kyaliddwa bulungi nnyo era nga ku buliri kungulu kwaliriddwako bed cover nga langi yaayo myufu era ng'erabika bulungi. Mwalimu akameeza kamu akaali kaliriddwako ekitambaala ekimyufu ekyali kitungiddwamu ebimuli ebirungi. Emirannamiro w'obuliri bwe waaliyo akameeza akalala okwali sweet case ennene eya kawalume nga kungulu kwayo kuliko ebintu ebitategeerekeka. Okumpi n'obuliri waaliwo olutimbe olwawula obuliri n'entebe. Mu kiseera we baayingirira munda olutimbe lwali lukindikiddwa waggulu kale ng'omuntu asobola bulungi nnyo okulaba ebyali ku buliri n'ebyali okumpi awo. Waggulu kisenge mitwete wali ewandiikiddwayo na buli ku musumaali kwaliko engoye ezaali mu buveera buno obuti kwe baanika engoye z'abakungu. Mu maaso g'obuliri bwe waaliyo entebe 3 ze baakola mu bitoogo. Ebbali waaliyo kabada eyali ekoleddwa mu miti gya kalitunsi naye ssebo ng'enyirira. Essa erya waggulu lyonna lyali lijjudde amagiraasi aga buli ngeri era nga eriddako lyalimu amasowaani bijiiko biwuuma n'ebirala ebiringa ebyo ne katipoota akakiragala omukwafu. Mu ssa eryali lisembayo wansi ku ludda olumu mwalimu amaseppiki agatukula obulungi nga gy'obeera tegafumbanga ku muliro. Ate ku ludda olulala nga mujjudde amacupa ga bbiya amakalu aga soda n'amacupa amalala agamu nga ga bulandi n'ag'emyenge emirala emizungu. Ku ludda luli olulala waliyo eddebe ly'amazzi n'akalobo akaali kasaanikiddwako n'akasero ke baaluka mu langi ez'enjawulo. Mu nsonda endala mwalimu emikeeka 2, ogumu gwali gwa jjiri ate omulala nga kalannamye. Gyali mitobeke omunene ogw'ekika ekya kaki. Baali kye bajje batuuleko katono mu Masaaba kyava abuuza Maria nti owange muvubuka wano olabyewo? Ko Maria nti ndabyewo ssebo. Masaaba
kwe kweyongera n'amugamba nti kati Malie nkulaba nti oli mwana munaku gwate munnanga atalina muntu yenna gw'omanyi kuno olinga nze Masaba eyajja agoba oluma mbadde njagala obeere wano nange nga bw'onoonya omuntu gwo gwe wajjirira bw'oli bw'otomulabye oliddeyo ewammwe gwate munnange olikola otya nange munnange sisobola kubeera naawe ebbanga lyonna anti naawe olaba wensula wafunda bulala kaakati onokkiriza okugira nga tubeera ffembi ffenna wano ko Malie nti mukama wange konna kyonna noŋŋamba nja kukikola ssebo kubanga nejje ŋŋenda okudda sirinaayo kitange ne mmange bombi banfaako dda nze nasigala nfuuze ewedde emirimu jjajjange gwe nasigala naye ewaffe tayagala kubeera nange ambonyaabonya okukamala sikyalina muntu yenna wa luganda lwange munnange nga bw'onnyambye nyambira ddala kuba sikyalina kyakukola. Ebigambo bino byafumita musajja wattu Masaba ekisaana okusaasira byonna ne biwambaatira omutima gwe yasiriikiriramu katono kyeyava asikayo gumu ku mikeeka egyali mu nsonda n'agwalaawo nga asembeza entebe n'emmeeza ebbali n'ebbali n'abikkula emitwetwe we n'asikayo bulangiti eyali enkadde n'agiteeka ku mukeeka n'amulagira okwebaka ate okutuusa enkya lwanabyongerako. Malie yagwa ku mukeeka era ne yeebikka bulungi kibulangiti Masaba kye yamuwa. Malie okugenda okudda engulu ng'obudde bwakalamye dda wabula ng'alaba munne Masaba atudde ku katebe nga ne giraasi y'amazzi eri awo mu maaso ge. Masaba yalaba Malie amaze okudda engulu kwe kumugamba agolokoke anaabeko mu maaso bagende. Malie olwamala bino nga bakkirira awo nga ku mwalo awaali akalabo ka caayi nga batuula nga banywa caayi muzito ddala kubanga ye Malie yakubiramu ddala gama 2 ez'amata amakwafu tegamusiba n'ateekako toosi 2 zikirimegga ezaali toosi zino kitange yazijjanga yesuubulira Kenya yajjanga n'emigaati gino gisala okwoweeje egy'Ekenya egyo eminene abaana b'ennaku zino tebagiraba nako kaakati n'ateekako ezo toosi 2 ezaaliko ne siyaaji oba ye bulubandi Malie ye bata Malie ke yali talyanga nako okwo n'aliirako amagi ag'empogola 2 omulabo omukungu wano Malie n'awulirira ddala nga akuse bulungi era bwe yamala ne yeebaza Masaba ate olwo ne batambula okwolekera ebbaala Masaba gye yali akolera. Masaba ne mukwano gwe Malie okutuuka awo ng'omukulu mukama wa Masaba yatuuse dda kuba yali ayagala amubale yaliko olugendo gye yali alaga. Masaba bwe yamala okubalira mukama we ebintu byonna olwo n'alyoka amutegeeza ebyafudde ku kalenzi ka Malie ke baali balonze eggulo limu era nga bwe yakasuzizza ewuwe. Masaba yasaba mukama we bagire nga bakawaawo omulimu mu bbaala ogw'okwoza egiraasi n'okulongoosa mu luggya. Mukama we munnange n'agaana. Yagaana ng'awa ensonga nti yali tasobola kukeesiga mu lunaku lumu olwo lwe baali bakakalabako kwe kugamba Masaba nti owange Masaba tusobola tutya okwesiga akalenzi ako ke twakalabira olunaku olumu bwe ruti omanya otya oba kalina engalo kaakati ennaku zino owulira ebikwekweto bya poliisi ate nga banoonya obulenzirenzi obwo obutoototo obwo nga kano ka Malie ye ate omanya otya nga ke kamu ku bulenzi buno obudduka mu Kampala ne mu bibuga ebirala poliisi bweyigga. Nze munnange obwana ng'obwo sikyabwesiga saagala wano tulina ebintu bingi
ebimala gasuulibwa Nagalaale omwo mu bbaala. Omanya otya nti akalenzi ako kaliguma ne kateetoola? Nze munnange nkatidde era sisobola kukawa mulimu wano, era oba kisoboka njagala okagobe kagende mangu kati kagende. Ffe tujja kwola nganga ko tutaalye magi. Babuwe Masaba bwe yawulira ebigambo ebyo byava mu mukama we n'amalirira obutabikolerako olw'obusaasizi bwe yali afunye mu mutima gwe eri akalenzi kano kamalye. Ye Bamasaba baba baki? Kuba ndaba baali Busoga. Ale Masaba nninga amanyi nti Benene waffe n'enjinji bibugisu. Bamasaba si beebugisu. Bagisu nga baba n'emitima emirungi. Munnange ye n'asalawo mundaayo okugira ng'abeera nako okutuusa ye lwali kafunira omulimu kagire nga kakolaakola. Mukama wa Masaba bwe yamala okumulagira byonna bye yali ayagala okumukolera, ye n'akwata engendo ze n'agenda. Ye Masaba n'alagirira Malye ekkubo erinaamutuusa nate mu Walukuba Housing Estate addeyo anoonya ate ku mukwano gwe Mbago gwe yali tamanyi. Munnange Malye yatambula mpolampola ku luno. Ensawo ye eri ey'omukeeka yali agirese eri mu kibuga Mbaata ewa mukwano gwe Masaba. Yatambula mu estate ya Walukuba okuva wetandikira okutuusa weekoma ng'agenda abuuza mwami gwe bayita Mbago, naye teyasobola kumufuna. Oluvannyuma ennyo omuntu omu n'amutegeeza nti yali yalaga Kampala. Mu ssaawa nga 7 ng'abuliddwa ddala nga yenna akooye okukamala, yakyusa obuufu n'addayo mu bbaala eri mukwano gwe Masaba gye yali amulese. Yamutegeeza nga olugendo bwe lwali lugenze. Masaba yamusindika mu kalabo k'emmere akaali okumpi awo bamuwa n'ensimbi agenda alye ku kyemisana. Bwe yatuuka muli ne bamuwa akawunga n'amayido. Kuza mayido ge maki? Mayido by'ebijanjaalo eby'ebinyeebwa, ndoza by'ebinyeebwa nga mulimu ekyennyanja. Kubanga ye mmere yokayoka eyaliwo. Okwo ne bamuweerako eggama y'amazzi gwe wamma ng'omulenzi aggumira. Ebyo bwe yabimala ng'addayo mu bbaala. Yasanga Masaba ali ku mirimu gye. Ng'ali ku mirimu gyawo ng'atuula awo ku katebe ng'amulinda, kubanga yali amugambye nti bw'anaamala okulya amutwaleko mu kibuga Jinja, kubanga ku lunaku luno yali ajja kunnyoka mangu engeri olunaku olw'emabega kumpi lwe yali asuze ku mulimu. Masaba bwe yamaliriza bye yali akola kumpi awo nga ku ssaawa nga 10 ne basitula ne Malye nga bagwa mu lugendo olunene nga balinnya kattakisi nga batuuka mu kibuga. Luli Malye lwe yajja ekibuga teyakiraba bulungi, kubanga bwe yakwata kattakisi kaamuyisaamu luwunguko okumutuusa e Walukuba. Malye yali talabanga kibuga kinene muli mayumba ga goloofa aga buli ngeri nga ge yalaba ejjinja, anti yayasaamirira. Gwate munnange olaba yalaba ne ku bayindi. Abasongo baali bakajja muno. Omukulu n'agamba nti bano abajja omuliro ate bali bafaanana. Abalinga bwe baayokya omuliro ne babampukako ensusu. Ne Malye nno naye yeewuunya okulaba abayindi. Abayindi abeeru betukutuku abatukula ng'omuzira. Yali tabalabangako ku bizinga, gwate baali bakimayo ki. Ne yeewuunya nnyo okutwala ewala. Bwe baatuuka mu kibuga, Masaba yasooka n'atwalako Malye mu katale akaali awo mu masekkati g'ekibuga. Akatale kano kaalimu abantu bangi nnyo, anti ye omusoga maama abeeyitira Kamaala.
baali batundamu ebintu ebya buli ngeri era bingi nnyo. Musajja wattu Malye yali tabirabangako anti n'olaba Malye bw'ayasaamirira nga yenna amaalo gakiraho ku muttali aba ku kizinga. Ekizinga bumanja no mmanyiyo. Nekanga mmanyiyo wattu. Bwe batuuka we baali batunda ebintu ebikadde, Masaba kye yava alaba akawale akakadde n'akasaati ebyali bikyalabikako obulungi n'abigulira Malye. Musajja ono nno bannange. Musajja ono Masaba namabuuza Masaba tebaba tuli Busoga naye Masaba tebaba Bagisu. Masaba ndabanga baba Bagisu. Musajja wattu naye yanza najula okukomba ku ttaka teyakoma ku ekyo n'amugulirayo n'obugatto wadde bonna sole zaali zikunguyidde naye nga kisingako yali akoonera ddala akagera akaganda nayambalako ku ngatto. Musajja Masaba bannange yalina omutima ogw'enjawulo ogwali gutatera kusangika mu bantu balala mu kiseera kino. Habula bannayo musajja semulabanga. Malye yali ayambala oluwale olwali lwenda ye mwami Sega wangamba lwenda nduyita ntya fe wafe twaluyitanga empale eza wulutu nezabanga muuzi ng'owulutula bulutu zine bazituma ziwulutu luno olwenda zinali sizimanyi. Malye yali ayambala oluwale lwa lwenda lwe yajja ayambadde okuva essese nga lwonna lujjudde ebitulituli ku makugunyo baba akasaati ke yalimu nga konna ebibegabega biyita bweru. Musajja wattu Malye eyali omunaku okwenkanaawo omwavulunkupe enfuuzi ataalina muntu yenna gwe yali amanyi mu Busoga wadde mu Uganda yonna ng'omuntu ow'ekisa alina okumusaasira. Masaba yamugamba yeetegereze nnyo buli wantu we baali bayita kubanga omulundi ogwali guddako okujja mu Jjinja yali wakujja yekka okuva mu kibuga Mbaata gye baali basula. Ebbanga lyonna lye baamala mu kibuga Masaba yali alambuza Malye amaka g'ekibuga n'amusuubiza okumulambuza ebitundu ebirala ate le balifunawo ebbanga. Masaba ekyamukoza kityo kwe kulaga Malye ekibuga asobole okujjangamu yekka okunoonya obuli mulimu mu Bayindi kubanga Masaba baali bamutegeezezzaako nti mu Bayindi omwo mufunika obuli mulimu obwalejjalejja. Bwe baamala okulambula ekibuga Masaba yaddayo eri ku mulimu gwe. Yakwata bukwasi Kubo ne munne Malye ne badda mu kibuga Mbaata gye baasulanga. Bali tebannatuuka nga bali awo ku mwalo gw'e Masese. Masaba n'ayagala bakyameko mu kabaala batte ku nnyonta. Malye ye yali tanywa mwenge. Masaba yalagiriza eccupa ya Nairo ate ye Malye n'amulagiririzaayo eccupa ya Fanta. Olwo ne batandika okunywa. Masaba Nairo olwaggwamu nga alagiriza endala era ne Fanta bw'atyo baali mu kuvuganya. Obudde bwe bwatuukira essaawa 2 ez'ekiro nga akabaala kakubyeko abantu anti nga amazzi bagawuuta buteddiza. Masaba yalinamu abamanyi bangi nnyo era ebiseera byonna ng'olulimi boogera lwewaabwe owulira bannanga okinyuma nnyo nga mukwataganya olulimi. Olwo Malye musajja wattu ng'ali awo atangaliridde nga buli ayogera gwakyusiza amaaso n'amutunuulira wadde nga bye baali boogera yali takwasaamu n'akatono. Obudde munange bwali ttumbi ddala. Masaba n'agamba munne Malye baddeeka. Basobola okukampolampola ng'abagenda okukunkumula omusulo ne babulawo. Bwe batuuka eka Masaba yaggulawo akayumba kaabwe mangu nnyo ne batandika okugalangatanya ekiwanga mu ngalo. Obudde bwe bwakya era nga bukaze bulungi ab'omukwano bano bagenda mu kalabo ka caayi kali ke banywamu olulala ne basaba ekyenkya. Bwe bamala
okuweegera obulungi ne basigala awo we baali batudde. Olwo Masaba n'alyoka agamba Malye, muganda wange Malye, okyali musajja muto era olabika nti oli musajja mwesigwa era oyinza okuba omukozi era omunyiikivu. Tolina muntu wa lulyo olwo yenna mu kitundu kino ekya Busoga era tewali akumanyi. Nali nkusabidde mukama wangu akuwe omulimu mu bbaala gye nkola naye n'agaana nti takumanyi bulungi. Kale n'olw'ensonga eyo nga tasobola kukwesiga. Nze munnoowo nawulidde ennyiike ya nsusso. Kaakati njagala ogezeeko okutambulatambula mu kibuga buli lunaku nga bw'onoonya obulimulimu mu bayindi oba olifuna kalimu ka ngeri ki oba ngeri ki nawe otandika okukola osobole okweyimirizaawo. Anti ennaku bw'etyo bw'eba nze nkyayinza okukuvaako essaawa yonna. Kale bwe ndikuvaako olikola otya bw'oliba tolina kalimu keweekolera? Fuba nnyo munnange, okiwulidde baaba? Ko Malye nti nkuwulidde ssebo. Wano Masaba yamulekawo ku lubalama lw'ennyanja mu kitundu kye bayita Masese n'amusuubiza okumunonawo mu kalabo ke baalyamu ekyenkya ku ssaawa nga 2 ez'ekiro era n'amusaba obutavaawo nga tannamulaba. Masaba bwe yagenda yaleka Malye atudde awo ng'atangaaliridde era nga yenna alinga ayagala okukaaba. Yamulekerawo obusente obutonotono n'amugamba alye okwo bw'anaawulira ng'enjala emuluma. Malye bwe yatuulako awo akabanga n'awulira ng'ekiwubaalo kigenda kumutta naye kye yava asala amagezi atambuleko ku mwalo ng'agenda alaba ku bantu. Yali yakatambulako akatunomba katono n'asanga akalenzi akaali kasiika empuuta ku kyoto. Kye yava akabuuza ne kamuddamu bulungi wadde oluganda kaali kalinnyamu lulinnyi. Malye n'atuulako awo nga bwe banyumya ng'eno ko bwe kasiika empuuta yaako era nga bwe kagitunda. Essaawa ez'ekyemisana zaali zituuse. Malye kye yava akagulako ebifi by'empuuta wabindaba. Ebinnaku ebyo byali binene oba ku buno obukeregende obugundi bwe mulya. Yamugulako ebifi 4 n'agula ne kasooda akafanta akaali kamukutta omubabiro eggulo limu bwe baali ne mukwano gwe Masaba. N'atuulawo wabbali n'atandika okwekolako. Bwe yamala n'agenda okutambulatambula nga yeetooloola omwalo ng'atunuulira abantu abaali bakola emirimu egitali gimu. Kuba ekifaananyi ky'obudde kyennyini n'embeera ya Malye mu kaseera ako yali teriri busa ku ssaawa nga 4 ez'ekiro nga Masaba agobye. Malye yafuna akaseko ku matama bwe yalaba munne ng'atuuse. Bagenda mu kabaala kali ke baalimu olulala era Masaba ne banne ne batandika okunywamu kannayiro ate ye Malye ng'ali ku kasooda. Munnange ekiro kimu nga wakayita amazooba nga 6 nga Masaba kyajja akomewo ku mulimu. Baali tebannaba kwebaka. Munnange nga bakyatudde awo ku butebe bwabwe mu kadiiro kaabwe. Masaba kye yava agamba Malye nti owange Simon Petero, ebintu nga si birungi wano. Simon emmeeme yamugwa wala. Olwo muli ne yeebuuza nti ate gubadde gutya. Masaba kyava agenda mu maaso n'amugamba nti munnange mukama wange wano mu jjinja nzijeewo okukolerawo kaakati antumye ate ngende enkolera embaale. Kajjambuli tabalagadde mu bbwa. Ate nga bwe nzira eka ngenda kwegattibwako ne mukyala wange n'abaana bange ababadde ng'eyo. Kino kibadde kyamangu nnyo munnange, nina okugenda okwosa enkya. Olunaku lwa wangu lunsange nga mmaze okutandika emirimu gyange. Ekibi sisobola kugenda naawe kubanga sirina we ngenda kukusuza. Kubajjukira Masaba ono nsuubira mu Busoga yalimu omu bw'ati. Sisobola kugenda naawe kubanga sirina we ngenda kukusuza. Abantu tuli bangi ate nga akayumba mwe tugenda okusula akafunda nnyo. Wabula nina mukwano gwange gwe bayita Maneno.
musabye agira akusuza okutuusa lwono ofuna akalimu tomutya si muntu mubi enkya bwe tunava wano ku makya nja kukutwalayo tumusange nga tannagenda ku mulimu. Munnange wano Maria yenna yajjula okutya n'atandika n'okujugumira era n'ajja n'ebiyengeyenge kyokka mukwano gwe Masaba n'agezaako nnyo okumugumya ng'amutegeeza nga bulijjo bw'ajjanga okujja okumulabako okutegeera bw'ali. Baabukeereza nkokola nga balwejemba kugenda w'amaneno baamusangayo nga tannagenda kukola nga batudde awo mu ddiiro lyabwe omwami n'omukyala n'abaana basatu abaali bakyali mu kigere ekimpimpi. Maneno yali musajja munene era nga muwagguufu yali atudde mu katebe konna nga akamazeewo bwe yayogeranga ng'ananaagiramu. Yalina amaaso amanene omutwe gwe nga gwa kisoga w'ekisoga guba gutya omutwe gw'ekisoga guba gutya amatu ge nga gagwa mpaggwa gamagalalamu. Yali musajja nga si mwogezi wa bigambo bingi nga Masaba era ebiseera ebisinga nga yawuliriza ayogera eno nga bwanyenya omutwe. Yalina eddoboozi ddene. Mu kutambula kwe yatambuzanga kabaliga tegwa munene gwogira tegwa era nga atambuza maanyi nga bwakuba omusinde wansi. Masaba ne Maneno baddako ku bbali ne beegeyaamu okumala akabanga. Olwo Masaba kyava ayita Marie n'amugamba ng'ali mu maaso ga Maneno nti owange mukwano gwange Marie nze munnange ngenda Mbale nga bwe nakutegeezezza eggulo. Munnange nkulekedde omwami ono Maneno mukwano gwange nnyo ajja kukukuuma bulungi nga nze bwe mbadde nkukuuma. Njagala obe mwana muwulize gy'ali bwe wabangawo ekikunyiizizza kyonna mutuukirire omubuulire. Nyiikiranga nnyo okumuweereza bw'oba ng'ofunye omulimu okolanga nnyo n'amaanyi. Oli musajja munaku tososolanga mulimu beera mwana muwulize era omwesigwa. Bwe yamala ebyo Maneno n'atwala Marie mu kasenge akaali akatono ennyo nga mu nsonda yaako emu mulimu enkoko emmaamize. Saagala muntu asula na nkoko mu nju. N'amutegeeza nga bwe yali agenda okusula omwo. Ebyo munnange olwaggwa n'akwata ekkubo ne Masaba ne baddayo ku mwalo. Era Masaba n'amusuubiza okumunona era ng'amusanga mu kakalabo kali n'amuwaayo ku busente era n'amulekaawo. Marie yali akyalina ennaku 2 zokka okusula ne mukwano gwe Masaba olwo alyoka agende ewa Maneno. Marie yatandika okutambulatambula awo ku mwalo era n'okulambula ebifo eby'enjawulo. Awantu wano wali wamusanyusa nnyo kubanga wali wamujjukiza omwalo gw'ewaabwe erutoboka kwe yabeeranga buli lunaku. Obudde bwe bwatuuka obw'ekyemisana n'addayo wali era olulala we yasanga akalenzi kali akasiika empuuta awo era we yalya ekyemisana. Bwe yamala okutuula awo n'akalenzi kali oluvannyuma ke yamanya nti baali bakayita Sendoddo ne batandika okunyumya ku kino nakiri. Akalenzi kano Kasendoddo kaali kagezi nnyo wadde olulimi Oluganda kaali nga kagenda kalubuuka ebibanda. Eggwanga lyako lyennyini lyali teritegerekeka bulungi. Kali kafaananamu ng'Abanyarwanda oba Bannayuganda abo abava eyo bugwanjuba bwa Uganda. Kaali kalabika bulungi wabula nga engoye ze kaali kambadde misenso. Kaali kalabika nti omulimu gwe kakolanga ogw'okutunda empuuta ensiike kaali kagutegeera era nga kasobola okwogera ennimi eziwerako wadde nga zonna kagenda kazibuuka macco. Oluganda kaali kalwogera, Olusoga, Olugisi, Oluteeso bwe kavanga awo ate ne kagendako mu Kingereza nakyo ekimenyefu okukakana nga kali mu Kiswahili. Kaali kajagujagu nnyo nga tewali muntu yenna asobola kukayitako nga tekamusuddeeyo kagambo waakiri bw'aba taguze kino ne kamusinisa ne ku mannyo era kale.
tezifudda dda na Lusogo. Eky'omukisa omulungi mu kiseera kino Sendoddo yali talinawo baguzi bangi, kale emboozi n'egwa amakerenda yadde nga bwe nakugambye oluganda lwa Sendoddo lwali lumenyefumenyefu naye bagendera awo kasita buli omu yali ategeera munne kyayogera. Maria yabuulira Sendoddo ebintu bingi ebyali bikwata ku bulamu bwe era ne Sendoddo bw'atyo. Sendoddo naye yali musajja munaku nga Maria era teyalina kifo kya nkalakkalira mwe yasulanga wabula nga asula omwo mu buyumba bw'essubi abavubi mwe baasulanga nga bagobye ku mwalo. Olweggulo Maria yasiibula Sendoddo n'addayo munne Masaaba gye yali agambye okumusanga. Ku luno Masaaba yatuuka ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro naye ng'atamidde bitya ng'atamidde okufa. Era Masaaba teyatawaana na kukyamako mu kabaala kaabwe kali wabula baatambula mukungujja okutuuka eka era bwe batuuka eka baagwa bugwe okutuusa enkeera. Omukulu Masaaba ono tegwalinga muzeeye gwe gwa buli lunaku kunoonanga Maria eyo e Masese nga nnyuse wabula yamunoonanga biseera naddala bwe yabanga tamulekeddeewo mmere ey'ekyeggulo. Ku makya bwe yali agenda ku mulimu ng'amugamba amusanga awo ku kalabo ako basobole okulya awo basobole okulya oba amusange. Maria bwe yabanga awaka ng'akola obuli mulimu nga okufumba ekyemisana ye kennyini kye yalyanga, okwoza obuntuntu, okwera ennyumba n'okusiimuula enfuufu ku bintu. Anti nga Masaaba yali musajja si muyonjo mulwadde. Njagala nnyo abasajja abayonjo. Gw'ate olabanga tayinza kukkiriza Maria kwoza ngoye ze anti ngalowooza nti yali tayinza kuzitukuza. Engoye ze yazitwalanga mu baddobi. Maria bwe yamalanga okukola emirimu gy'awaka olwo n'agenda mu kibuga okunoonya ku buli mulimu. Olwo bwe yavangayo ate n'agenda ku mwalo e Masese okunyumyako kolo ne mukwano gwe Sendoddo. Nga lwataba. Kaakati eno oluusi Masaaba ye yamusanganga ne badda eka era Masaaba bwe yabangako gy'ayagala okugenda ng'anaalyayo n'ekisula ng'era Maria amusanga awo e Masese n'amugamba addeyo eka era nga yeggalire bulungi. Masaaba yateranga okukyazanga mikwano gy'abasajja adde sitidde nti yakyazanga nga n'akaana mikwano gy'abasajja basajja banne era nga bagwanga lye naye yali tatera kukyaza bagenyi bakazi yeebale. Masaaba mwagadde okuggyako omuwala era munnange gwate okuggyako omuwala omu era naye nga boogera olulimi lumu. Masaaba teyali musosozo ono oba yali kyali kiki nga boogera olulimi lumu yatera okugjayo ku nnaku ezaawangu nga luno olwaleero naye nga tasulawo. Musajja Masaaba yali mwegendereza nnyo olabye. Njagala nnyo abasajja bwe bati oba bali luddawa. Yateranga okujja ku makya n'asiibawo oluusi n'alyawo n'ekyemisana ate akawungeezi n'alinnya akatakisi n'addayo oba yasulanga wa. Oba lwaki sikoma wano baasulanga baweeranga mukowa. Kati Maria musajja atu naye teyamanyanga kuba omukyala yajjanga n'asiibawo awo n'ayota ku lusowa n'afumba nebyolera. Masaaba yali musajja mwegendereza nnyo mu bigambo by'emikwano gy'abakazi. Masaaba mwagadde bannange yeeyo waliyo ku Masaaba n'ali mwagadde nnyo Masaaba. Era Maria mukwano gwe teyamanyako n'omulundi n'ogumu Masaaba mukazi gwe yali ayagala. Musajja abeegendereza nga bano noyinza kubajja wa musajja Mukama naye Masaaba bakyaliyo mu nsi muno. Masaaba nkwagadde waddu. Agamba nti ku makya nga tebannagenda Masaaba yategeeza Maria nga bwe yali ow'okusitula enkeera okugenda Embaale okutandika emirimu gye.
yamubulirira ebintu bingi nnyo era n'amugumya era n'amukuutiranga bw'atateekwa kwerabira Katonda we okunyiikiranga okusaba buli kiro nga bwe yali akola ennaku ezo zonna ze yali asuzeeko naye. Maria yali mulenzi ayagala ennyo Katonda. Maria yali ayagala Katonda naye ekintu kino yakifuna kuva buto. Tekyajja kyampanattukira, yakifuna kuva buto. Yali mulenzi ayagala ennyo Katonda era buli kiro nga tagerengetanya kiwanga nga tannasaba yafukamiranga n'asaba era ne yeebaza Katonda we. Kino nga tasobola kukyerabira ne bwe yakomangawo ng'obudde bunaatera okukya era Maria nga mwana ng'afukamira n'asinza. Kale wulira omwana ono abasosolodooti ab'omu kasomero kali ke yasomerangamu ebumangi mu bizinga by'Essese bamuyigiriza bulungi nnyo okwegayirira Katonda. Kaloola bye bannange bye byembagamba bannange. Jjukira Maria yali tamanyi Lungereza naye Masaba yagenda ku mulimu ate Maria n'addayo ku mwalo e Masese bawayeemu ne mukwano gwe Sendoddo ate akomewo mangu olw'eggulo ayambeko ku mukwano gwe Masaba okumusibirako ebintu. Maria yagenda ku mwalo n'asanga Sendoddo era ng'ali ku mirimu gye egya bulijjo ne babeerawo nga ya bw'asiika empuuta ye. Essaawa zaali ziweranga 11 n'akyusa okuddayo ewaka. Yabeerako awo katono ne Masaba n'atuuka. Olwo ne batandika okusiba ebintu anti Masaba emmotoka yali emutwala Embaale yali ekeera Bukeezi. Masaba mangu basiba mangu ebintu era ne babimala era zaali ziwera ssaawa nga 2 ez'ekiro ne bagenda mu kabaala akaali okumpimpi awo n'ewaka waabwe. Masaba n'awujjamu obucupa wabundaba 6 nga yali munywe 6 bweddu ng'agamba mbu ennyonta yali emuli bulala. Ale wanena yaleke kunzisa kakati ennyonta ewona na ccupa ya bbiya nembadde manyi nti ennyonta bwekoloma osaba yawo otuzza otw'okunywa n'onywa. Mu Kawoza Masiga baakomawo eka era tabakuba wa mutwe yandigangayidde. Ku makya nnyo baaza okukokomaliriza ebyasigalira. Bwe baabimala ne batuulako awo nga balinda emmotoka eyali etwala Masaba. Masaba yakwata mu nsawo n'aggyamu siringi 2 n'agawa Maria n'amugamba nti Simon munnange weeraba. N'amwagaliza emikisa gya Katonda gyonna egisinga okutegeerwa. Sirina kinene kya nnyo kye nnyinza kukulekera naye nkulekedde omukwano n'okwagala obeere musajja muzira okulaakulane mu mirimu gyonna gy'oliba ofunye. Bw'olikuuma amazima g'olina eri abantu tolirema kuba musajja mwatiikirivu obeeranga musajja wa mazima nga bw'oli kati olyoke ofune emikwano egya nnamaddala. Mbadde nkwagala nnyo era tekiba kisandi kulese wano mu Busoga nandigenze naawe naye munnange ebizibu luli bye nnakubuuliramu bye biŋŋaanye naye mmanyi nti tujja kuddamu okubeera ffembi bwe kulibanga kwe kusiima kwa Mukama. Ng'emmotoka eyali etwala Masaba tennatuuka yajjukira nti Maria yali tamulekedde kintu kyonna kyakwebikka. Kyeyava asumulula nate omugugu n'aggyamu bulangiti. Maria gye yali yeebikka n'agimuwa n'amuweerako n'ensawo ennungi zino zitera nno ssebo okukwatibwa abasajja ab'ebitiibwa. N'ateekamu obugoye bwe n'abuggya mu kiri ekisawo eky'omukeeka kyeyava nakyo ku bizinga era ne bulangiti n'agiteeka omwo. Ensawo eno ey'omukeeka teyagisuula busuuzi kuba yali emujjukiza nnyina omwagalwa. Bali bakyali awo emmotoka yali etwala Masaba n'etuuka. Maria yayamba ku Masaba okumupakirirako ebintu bye ku mmotoka ng'amaziga bwe gakayitamu kataata. Masaba yagezaako nnyo okukagumya nga kasuubiza nga bw'ajja okumala okukalabako buli kiseera bambi.
Wakati mu kunyolwa okw'amaanyi ennyo Malye n'asiibula mukwano gwe Masaaba era n'alinnya emmotoka n'abulawo. Mama mukwano ogwo naye bakyali abo abatwagala batyo nga tebalina bukwakkulizo. Obudde bwali bukya, bwali bwankya, Malye ne yeetikka emigugu gye olwo n'asooba n'akwata eridde wa Maneno. Malye okutuuka ewa Maneno ng'agenze ku mirimu gye yasangawo omukyala n'abaana. Omukyala yamubuuza era n'amuwa akatebe kamwasajjute n'akkalira. Okuva omukyala ono, mukyala Maneno lwe yabuuza Malye teyaddamu kwogera naye kigambo kirala kyonna, wabula nga buli kiseera atuggubadde butuggubazi nga gwe bavumye dda. Olunaku luno Malye yasiibira ddala awo ng'atudde ku katebe awo. Ekyemisana bwe kyatuuka, omu ku baana n'amutwalira ekikye ku sowaani eyali eya kigere kya nvubu, yonna eyali ebongose n'agimuteera awo ku ttaka. Bannange musajja wattu Malye teyalina kyakukola, yagirya baaba. Obudde bwali kawungeezi ddala. Omukulu Maneno n'akomawo yasanga Malye atudde ku ttaka. Kyeyava amulamusa bulungi ne banyumyanyumyamu awo ebitinga biibyo nga bali awo ku kadiiro akaali akafunda ennyo. Olwo Maneno n'ayingira mu kisenge omukyala gye yali atudde. Oba yali akola ki oba ki ne Malye teyamanya, teyakitegeera. Malye yagenda okuwulira ng'omwami n'omukyala abaali mu kisenge nga banyumya amaloboozi ag'empolampola ate gatandika okukaayuukamu. Awo ye mukazi omumanyi. Malye kyeyava asembera okumpi n'oluggi. Malye yalina omuze gw'okulumika ng'ayagala okuwulirira ddala kiki kye baaliko. Naye olw'okuba nti abaana baali bawowoggana nnyo mu ddiiro teyasobola kuwuliriza bulungi kye baaliko, ate nga n'olulimi talutegeera bulungi. Omwoyo nno ne gumukubira nti ye yennyini yandibanga ekazaala bulwa, naye bambi n'asirika. Kwolwo ekyeggulo munnaye tekyakwatibwako okuggyako abaana abaasulirira kacaayi n'obugaati bumwana akaaba bwe baateekako mutakkuta. Ennaku eno erikuma naye ennaku biseera nnakubanga alina akalembereza ate ennaku nejja. Mu kiro ekyo Maneno yatwala Malye mu kasenge kali akanyiikuuli ke yamulaga okusooka lwe baali ne Masaaba, n'ayala omwo akalirike ne yeebaka era ng'obuntu bwe bwonna abutadde awo baaba. Ku makya nnyo Maneno yagenda ku mulimu n'aleka Malye ng'akyebaza yazimba. Malye okwebaka emboleera okwo teyanenyezebwa kubanga ekiro kyonna yasula atunula nti ng'obuloolo baaba. Abana ezaagala kusoma byannaku bwempitirirako mpulira bubi. Munnange obuloolo nga buluma, bana akaloolo kaluma. Munga obuloolo bumuluma okufa. Nga buluma oli nga ataliiko babe. Obudde nga bukaze, Malye yagolokoka n'atuula mu mulyango gw'akasenge ke. Olwo omukyala buli lwe yamuyitangako ng'amwenyinyala. Ng'ow'ekitalo wajja otyawo. Ng'ayita ku mpitambi era nga ebiseera ebimu awanda na lusu ye mukyala Maneno. Ekiro oyo ye mukazi. Enkya eryo lyonna musajja wattu Malye teyafuna kukamuntamu wadde kaze eri omumwa. Enjala n'eruma oyo nejjako n'emikono.
Munnaye Maria yalaba ebintu bimusukiriddeko kyava aleesebulula mpolampola n'akwata eridda ku mwalo asange munne Sendoddo asobole okufuna kazzi eri omumwa. Bw'atuuka ku mwalo yasanga munne Sendoddo yayiisizza dda anti ng'abali awo basolobeza bulala. Maria yakwata mu ndyanga ye ne yeegulira ebifi by'empuuta nga 5 n'obucupa bwa soda nga 2. Olwo n'alyoka addamu ak'obuntu. Naye Sendoddo ansanyusa alaga nti mukwano nnyo gwa Maria, naye Sendoddo amanyi bizinensi tamwongeza wadde ekifi era alina kukwatamu. Mulimu n'abantu abagumu ate abamanyi okukola. Olunaku olwo lwonna Maria yalumala wa munne Sendoddo we yali akolera emirimu gye nga banyumya era nga bwamutegeeza empisa z'omukyala Maneno. Olweggulo Maria yasiibula mukwano gwe olwo n'addayo eka. Bwe yabuuza mukyala Maneno munnange teyamuddamu. Oyo ye mukazi, njagala oyiga omukazi yaani? Oyo ye mukazi, teyamuddamu. Yadde okumunyega akantu konna yalinga eyamuvumye dda oba gwe baayombye naye. Yatuula awo wansi okumpi n'akazigo ke okutuusa Maneno lwe yadda. Yamuyita ne babeera awo mu ddiiro nga banyumya. Ye omukyala n'abaana nga bali eyo mu ffumbiro. Maria yannyonnyola Maneno nga bwe yali ayagala okugendako ejjinja eyo mu bayindi okwenoonyeza obulimu obw'engeri zonna. Wano Maneno yamukkiriza era n'amusuubiza okumuyigiriza olulimi Oluswayiri kubanga abayindi lwe baali bawulira obulungi ate nga Maria talumanyi. Yamutegeeza nti yali ateekwa okufuba okuluyiga amangu. Olwo lwe yali agenda okufuna emirimu amangu mu bayindi. Munnange ebiseera ebyaddirira Maria ne Sendoddo baasiibanga ku mwalo eyo Mbasese. Wadde Sendoddo yali ng'asiika empuuta awo ku mwalo ng'agitunda, naye baabanga obusente bwafunayo mpawe buzira. Obusente bwe yafunangayo obusinga yanywanga bunywe bye Sendoddo nga yeenywera kubanga yali mulungi nnyo ku nsonga eyo ng'era agitegeera ng'era agikwata kannabwala. Omulalo kakwata eminyira, saagala minyira. Wabula ye Maria yali alemeddwa okufuna omuze ogw'okunywa omwenge. Muwandiisi wawandiika otya wano? Mbu Maria yali alemeddwa okufuna omuze gw'okunywa omwenge wadde ebiseera ebimu batambulanga ne munne Sendoddo ne bamalako ebyalo, naye nga munnange Maria yalemwa okukopa omuze ogwo. Akawungeezi bwe yaddanga yeeka Maneno n'agezaako okumuyigiriza ku kitonotono kye yali amanyi. Ana Luswayiri lwalemanze. N'agezaako okumuyigirizaako ku Luswayiri. Ku makya buli lunaku Maria bwe yavanga ewa mukwano gwe Sendoddo ng'agenda mu kibuga Jjinja okwenoonyeza ku buli mulimu nga mukwano gwe Masaba bwe yaleka amulagidde okukola. Maria omulimu yagunoonyeza emyezi nga 7 mu bayindi naye teyasobola kufunayo wadde omuntu omu bw'ati eyamusuubiza. Wabula mu kiseera kino Maria nga bwe yalina omutwe omwogi yali amaze okuyiga olulimi Oluswayiri. Maria onsinga baaba. Era ng'asobola okulunyumizaamu emboozi. Anataka nini? Maria sabo yali amanya Oluswayiri. Buli kiseera Maria nga yagendanga atomera buli wantu we yalowoozanga okuba akalimu. Kati mu kiseera kino yali takyalina n'ekuba ennyonyi wabula ng'ebiseera ebisinga mukwano gwe Sendoddo yamukwatirako mu nsawo n'amuyamba naddala mu k'okulya. Olabye Sendoddo bwe mbadde muwaayiriza baaba ngadde ngamba nti Sendoddo mu Kampala bagatta mboozi. Badde ntidde Sendoddo sabo yamukwatirangako mu byokulya. Mu maka ga Maneno ebiseera ebyo omukyala n'abaana Maria baali bamuyisanga ekyonziira oba ekikulejje. Ekiseera kyatuuka nga Maria takyalina nangoye zaayambala anti obugoye bwe yajja nabwo okuva ku bizinga bwonna bwali busensuse era nga bituli byereere. Ate buno mukwano gwe bwe yali amugulidde nga tannagenda Mbale obwo nabwo nga bufuuse enziina njereere. Mu mazima nga kati Maria ayitira ddala ennaku ekujjako ababombi
mbinyo baba mbinyo walumbe wali tusaside ntukuza obwana waffe omwami Maneno munne Masaba gwe yamulekera omwana yali tamufaako era ng'ebyamalye tebimukwatako oba alidde oba talidde nga tabifaako omusajja Malye n'abonaabonera mu maka ga Maneno n'omukerere n'atuuka okumwenya olwo ne Malye kyeyava akeera ng'okuva ewaka awo n'agenda ewa munne Sendoddo gye yasiikiranga empuuta n'abeereyo ateyo gye yavanga n'agenda mu kibuga Jjinja n'agenda ng'atomera buli kisaakate kya muyindi ng'anoonya obulimu baaba. Munne Sendoddo yagezaako nnyo okumusendasenda babeera awo mbu bombi mbu basiike empuuta naye munne Malye nga tasobola ng'agamba nti lwakuba empuuta yali agirya naye bwe baba bagisiika omukka ogwo ogugivaamu ogwo tegukola bulungi. Naye olowooza ye yali kyekyali ekyokuddamu ekituufu ku mbeera Malye gye yalimu. Omukka gw'empuuta ogwo si mulungi. N'atya nti omukka ogwo guyinza okumuviiramu akabasa oluvannyuma lw'ebbanga. Malye bw'atyo bwe yannyonnyola. Munne Sendoddo yaleeta amagezi bagende ku nnyanja bavube nga ye Malye bwe yali amanyi obulungi ennyanja okuva ku bye yali amunyumirizaako. Munne naye ye Malye n'agaana yagaana okuvuba. Ane mulimu abantu ssebo nga Katonda yo. Malye yagaana okuvuba mpozi oba oliawo olw'ensonga ze yali yeemanyidde yekka naye yagaana. Naye ndowooza okusinga Malye ono ennyanja yali agikyaye okuva ku lunaku luli lwe yamira kitaawe ne nnyina ate ku lunaku lumu nga ne Malye alaba bw'ati. Yinza okuba nga y'ensonga. Mukama Maneno yagendera ddala mu maaso nga bugolo okukyawa omwana ono n'okukijjanya omwana okugattako okutuntuza obulamu bwe n'ebirowoozo bya Malye. Yamusalangako ebigambo bye yalinga takoze, ebigambo bino yabibuulirangako nannyinimu naye nga teyeefiirayo. Maneno tafaayo. Munnange ebigambo byatuukira ddala wala anti ng'omukyala takyakkiriza na Malye kulya mmere wakaawo ng'agamba nti yali tasobola kwola nganga kwataalye magi. Mane abantu mukozesa nnyo ekigambo kino. Era nti yali takyalina mmere gye yali ayinza kuwa oyo masikini mesikeni. Luswahili siye misikini. Ensi gwe yaleeta emombo ze mulya nnimire. Emmere yali esigaddeawo. Emmere yali esigaddewo yali y'abaana be bokka. Maneno yamugambako aleme kweyisa atyo nga nsolo. Maama gwe w'ekitalo wajja otya mu nsi muno? Mukazi ye yakuzaala oba? Nga naye omukazi si yawulira. Bwe yavanga awo ng'atandika okwetema engalike ng'avuma Malye ng'amuyisa mu mannyo ng'era amugamba nga ye bw'atalina kintu kizaala baana bafaanananga Malye bwe yali afaanana. Omukazi ng'awemula omwana oli n'adda ne mukati. Mwana kinno gwe yali awemula baaba eyali akyali ebbujje. Munnange ng'omukazi oli talina nsonyi kyaziranga baana kuvaawo. Malye bwe yabeeranga ng'awaka ng'atandika okumuvuma agagambo n'og'obuwemu bw'ate olaba yamukola ki? Naye abakazi ambireka kuba naye ndi mukazi. Omukazi n'atuuka n'okukyena omwana. Yamukyena n'okumukyena okukyena ndowooza kwe kumuwemukirawo. Yamweyambulira n'amulaga n'obwereere bwe. Malye ekintu kino kyamunyiiza nnyo era n'akyawa Maneno ne mukazi we yabakyawa.
mwana nno muto. Agamba nti okuva olwo Malye yatandika okusala amagezi engeri gy'asobola okuva ewa Maneno okuba akawalala wayinza okulaga. Lumu Maneno yalwaddaaki n'agambako ku mukazi we attemukaako obuntu. Ekyavaamu omukazi ng'asiba ebintu bye nga yeecwacwana ng'ayagala okunoba. Kwolwo Maneno bwe yagenda okukola nga mukazi wadda ku mwana ng'avuma, kyatamuvuma mpozi nga tekiriiyo. Kasajja kattu nga kakaaba. Ye omukazi ayongera bwongezi okuvuma. Amangu ago omukazi ajjeeyo omugoba nte. Kadduse akasimbyeko naye munaye kamusinza emisinde. Wano Malye munda ye n'amanyira ddala nti ennamusa etuuse ku nnyoge, era muli munda n'amanya nti entamu eyiye etuuse okuvuunikibwa. Oli omukazi Mukamanino teyali muntu yali asobola okumiza Malye omukka omusu ekiseera kyonna, kubanga abantu baawuliranga buli kiseera nga yeewerera omwana oyo. Kale baabanga akattira Kikamalye kasajja kattu baaba akataalina mutawaana gwonna. Ku makya nga Maneno yakagenda okukola nga mukazi we yalumbye dda omwana mu kasenge ng'amulagira n'amaanyi mangi nnyo asibe ebibyamuviire nga tannamukola kyabulabe. Yamulagira afulume mangu akasenge era n'afuna akakufulu n'akasibako. N'amugamba aleme kudda nate mu maka ge. Basajja batu Malye yeegayirirako naye nga buteerere. Bannanga omukazi Mukamaneno yalina ettima. Teyasobola na kukwatibwamu kisa kyonna wadde ku mwana ono eyali omunaku bw'atyo emponga byoya. Oyo ye mukazi.